Katonda ayina ekiseera kye lwajja n'agamba nti kati nga Bisambi jangu okole ku toilet kubanga engwa gye nagwa ku toilet yali ndala nnyo kyava ŋŋamba kabanaye mukazi gwe walemera mu bbi eri abantu abasabire wannabbi Kakande bakola ku ttooyi nze era bw'ondabanga tombuuzanga mugagga muvundu okola mu toilet gw'omukazi nakakusangawo wano emirundi 3 bannange katonange wannabbi Kakande wabeerayo omuntu omunaku wabeerayo omuntu ali obubi gw'okole mu bbi yayogera nnyo abantu bonna ne bakuŋŋaana bannange abali eyo mbabuulira mazima ga Katonda mu ggulu toggwamu maanyi toggwamu ssuubi waliwo ekiseera Katonda wagenda okuggula enzigi ezaggala mbeebaza bannange abakyala mwena n'abaami buli yakwata mu nsawo ye ennyumba mwagiraba nga bwe yali efaanana bangi abaatuvuma ne bagamba mu ennyumba twekubisizaako bifaananyi simanyi oba omwanda bawali luli wenkyali naye kyensuubira ndooza ye yabazze bagoberera ennyumba yaffe yeeno Onoonya essomero mwawanditutta omwana wo Excella Quality School kwe kuddibwamuko ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwaye kansa tulina ebisula eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka Excella Quality School Gayaza Kijabijo okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 442 ne noti 761 Excella Quality School Excellency our goal. Wow, ladies and gentlemen, Alan Cruz gemanya nyongero baniriza ku mukuto gwa Cruise Exclusive abatulabira ku abalaba clips za phase training ku TikTok mwenna abatulabira ku Instagram nyongero beba zako mu ngeri emu obendala banaffe abamitiana wali emitiana ku farm bakasiye breeders bagamba nti itayo osobola okubanga ate oyiga obulunzi nagamba banaffe abakasirye be bakafulu mukulunda ente eziwa amata amangi ate ng'era ne woba ogitunda ebbeeyi nnene nnyo ddala kwegamba nti ogitunda naye ng'ate akasente tekoofunamu kalungi nnyo ddala kale n'olw'ensonga eyo batteekamu akasente okulaba nti batteekamu akasente ne tutambula wano nawali okubanoonyeza ebinyuma olunaku olwaleero nsinzidde sayidi z'empigi era nga bwe nkukubira 360 kamera pasoni wange n'akulaga sayidi eno yennyumba gemaka ga Bisambi kati nga bwe gafaanana abazze nga mugoberera emboozi okuva gye twatandikira abaateekako essente abaazimba emmotoka si yiye emmotoka yange kamotoka ko kangaako mpola mpola naye ng'ennyumba bw'etyo bw'eri ebulako ebintu bitono nnyo amadirisa naye nga yemumanyi mukwano gwaffe mukwano gwange abaddewo okuguno omukutu ebbanga ddene nnyo so mulyaza amaanyi obutabeera mu Bisambi kubanga ate mukolera ebintu nga bino gwasobola okubanga ate oyongera okumuyambako mu kuzimba webali nnyo webayire ddala and of course ntuuse makage ngenda kuba ate mbalagako ne munju ekintu bwe kifaanana ye ng'omuntu Bisambi musanyufu era asiima yeebaza Allah olw'okuba nti yatuuka ku kkula lino omwaka guno yaguyingira nga ali mu nju ye era omwaka guno yaguyingira tapangisa ate nammwe abamukwatirako mwakola kinene nnyo kinene ddala ennyumba yeeno bambi akamotoka yamala n'akanunula kati galagi yeeno so omulabi waffe omulungi bwe tutuuse mu maka ga Bisambi naye oba aliwa mukazi watto tiles zo omukyala tiles yazitaddemu okitegeera tiles we ziri bulungi nnyo ekintu kwegamba kiri malidadi saana Bisambi aliwa bannange enzulu gwe ngaasanyisa obbalaba bannange Alan sina kyenjogera tolina kyoyogera toyinza kwogera yadde sisobola wano wetuli sola wafuna sola yiina jangu tulabe sola ya Bisambi bakuteramu sola banteeramu sola wow this is really beautiful yeah ebisenge bye bino
Senga nsula bulungi ddala. Tiles mweziri. Katonda yakikola Uncle Alan. Katonda munene. Katonda munene. Katonda munene. Musumba wa Jaliya World kakande kyabakoledde. Musumba kakande nina kyenyiza okumwogerako. Essala za Musumba kakande zirabedduka. Uncle Alan ndi mu tiles. Ndi mu masanyalaze gaago gaakanga boogalaba. Katonda yakikola. Bannange nga nsanyusa okuwala nti madirisa naku. Ki ekibulako kati? Madirisa gokka ge gataatawanya ne langi. Naye ebyo binajja. Katonda waba asaasidde. Omuntu n'atukwasizaako naye madirisa. Emisota gyali gikusse. Emisota gyali ginzise. Emisota gyali ginzise. Tulambule ku nyumba. Jangu tulambuzeeko. Abantu abalaba ennyumba eno nga kifulukwa. Ng'osula mu kifulukwa. Allah abikoze. Mukama abikoze. Kino kyekisenge ky'abaana. Era nayo tiles gyeziri. Tiles gyeziri. Kino kyekisenge kino wenda twali nga tubeera ebbanga lyonna. Kyekino. Nga bw'okiraba. Kino kitanda kipya waliwo yakingulidde best friend wange. Naye nja kiteekamu. Kino kyekinabiro ky'abaana. Ekyamwe abakulu kiriwa? Kiri eri gye tuvudde. Okay. Bas. This is really nice bisambi. So kati Mukama wa amaanyi bisambi. Ne Mukama wa amaanyi. Mukama wa amaanyi. Mukama amaanyi simayina luyimba nensobola kumuyimbira. Naye nga gwe ky'obumanya Mukama wa amaanyi. Ndiko wano ka TV tujje ne tulaba alabako. Taata azimbye ennyumba. Uncle Jona. Uncle Alan watuleetera omukisa mu nnyumba muno ffe tukuyita taata. Taata. Kumpi nkuzaala naye kati twava mu ebyo bagaana nagwozaala kkubira engoma n'ozina. Ffe baani bwe wajja mu biseguusi wagenda okujja wano ng'amabaati sayidi eri tegaliimu. Ffe tulina essanyu ly'otalabanga. Abantu bazimbye ennyumba tayiro zizo zakwata dda tutuulako ne wansi tutetenkanye tulabe. N'okugalamiramuko emisana ne weebakamuko. N'ogalamiramuko emisana n'okutuulako wansi. Ku katiles. Era kembadde ntuddeko awo naye nga ngenzeeko eri mu kisenge katono. Naye nga wano wendi. Weetuli nze sina kyenyiza kwogera. Kativi kaako tukalaba alabako. Wow. Kwikali. Embeera simbi. Embeera simbi. Tugenda kuwummulamu katono nnyo. Bwe tukomawo tunyumyemuko n'ebisambi. Atunyumize okutobanga omukyala n'okutobanga famire olina abaana landlord abasolidde ebintu wabweru n'okuba mu mbeera bweti. Oba osanga naawe ali eyo oyinza okuddamuko amaanyi n'obanga oba oli awo ogumira ku bisambi n'ogamba Mukama tannakwerabira ate tukomewo. Kitegedde Katonda tannakwerabira naye akaseera tekannakola ki? Tekannatuuka. Tugenda omulamu katono nnyo bwe tukomawo tutandikirawo tova. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-89-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Okay. Kale mukulikeyo mukuwummulamuko kuva mu bulango bw'abakama baffe. Ndina ebisambi bitereka manya amatuufu nga ye Anet Nanziri. Embeera gye yayitamu omwaka oguwedde oba oli awo guno omwaka yeebaza Mukama naddala mu mwaka awo nga guggwako bangi nnyo mwavayo ne mumukwatirako ku mbeera gye yali ayitamu. Nazi ono mu Nakatemba gwamulaba omulundi ogusooka naye
nga bw'omanyi mu katemba ssente buli omu afunamu buli kimu akikoze okupangapanga n'okugula kapoloti sayidi z'eno gye namusanga nga bamusuulidde ebintu ebweru landlord bwe yajja eno abaalaba emboozi ennyumba yagiyingira naye ng'erimu emisota so bangi nnyo mwawaayo kyemwawaayo okusobola okuba nga ate mumuyamba yes ennyumba ekyetaaga kuliko ebikyabulako naye oba oli awo bijja kutereera ng'amaanyi gammwe weegali ne Mukama Katonda waffe obulamu si bubi otherwise maama wange ebisambi bitereka twasekanga ng'ojja ku sho ne tuseka naye nga simanyi nti oba olinayo emboozi ekwasa ennaku emabega gy'ova wabula ate abantu abakusinga bakulaba essanyu lingi obeera musanyufu nnyo tobeera nko ku street n'oba n'amaziga but abantu abasinga abakusanzeeko you are happy lady tolaga nnakuyo until the day lwatu breakingira ku kintu ky'ennyumbayo and my audience yavaayo okuba nga ate ekuyamba njagala osooka obuuze kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira awo mbadde nsaba tutandikayo n'essaala katono nnyo sekendi nga 3 twewombekemuko tusabe katono Mukama Katonda ow'ekisa ekingi taata kabaka w'abakabaka Yesu wange omulungi nga bwe nasalawo n'enkuwa obulamu bwange naye oba oluusi ensi n'enjajinga nga bamu bagamba oyo si wa Yesu wa bintu birala naye nze Mukama Katonda wammanya n'ontegeera nga bwe ndi mpise mu bingi okuva abantu lwe basinga okundabira ennyo ku toyireti baabo bazze bandaba mu butembeeyi baabo bazze bandaba nga bangoba mu nnyumba endwadde zannuma ne zinnumira ddala naye ngwako wansi nembeerako n'emikwano neginneesamba mukwano nensigala mu nsi nga ndi bwomu bwe nti naye ng'abantu tebategeera naye ng'abantu bandaba bulabi Alani naye Mukama Katonda gye yamujja Mukama n'omuleeta mu bulamu bwange ne tukola ne tubeerawo naye ng'oluusi nina ebinyiga byali bingi ebisookera ddala gye nali nafumbirwa bambi nga ekika kyonna tekinjagala paka olunaku lwa leero naye omwami wange n'abeerawo mu linnya erya Yesu bambi n'atanvaamu nange nennyongera mu maaso nengenda nga nsaba Mukama nengenda nga neegayirira naye ng'abantu tebategeera bulumi ki bwe mpitamu obanga ku famire gy'ozaalidde abaana abalungi naye nga buli omu akulaba bulala naye omwami wange teyasobola kunvaamu omwami wange Jona mugeraageranya ne Alan Cruz kubanga saamanya nti Alan Cruz gwe nasanga obusanzi mu nsi emyaka egitali mingi myaka nga 2 emabega naye oba oliawo Katonda yali amuyise amukozese atutuuse ku kino kye tuliko Mukama nkwebaza kubanga bwe waleeta Alan Cruz nzijukira ekigambo kye yaŋŋamba kyali ekintu kimu nti ebiseera ebisinga njagala nnyo omuntu w'amazima ate njagala nnyo omuntu akolaganika naye saagala muntu atangatanga saagala muntu wa bigambo saagala muntu anjogerako saagala muntu atasiima nawuliriza ebigambo ebyo kubanga n'obulamu bwange bwali bulokose ne ŋŋumiikiriza naye Alan ndooza yatuuka ekiseera n'aba nga alaba ebigambo bye yaŋŋamba nga nze omukyala omukulu kumpi mmuzaala ndi maama we n'alabya ddala nti bisambi ddala muntu w'abantu naye neebaza Mukama nkwebaza omwezi gwali gwa 9 awo Mukama Katonda nga ntudde ku kifugi ku nnyumba gye baatugobamu ne tuyingira mu kiyumba ekifulukwa Katonda najja n'aleeta Alan Cruz second chance kubanga first phase nali namulaba naye nga naye oluusi ensi emugabanyi kubanga abantu bangi bamwetaaga naye mba ntudde ku kifugi kyange ekyennyumba bwe nti mba mpita ku TikTok bwe nti omwana wange Busha n'angamba mami ndaba Alan Cruz ali ku TikTok ekyamazima ekigambo kye nayogera sijja kukyerabira nengamba Alan Cruz yankyawa sigenda kugendayo ku TikTok Busha n'angamba nedda teyakukyawa Alan Cruz atambula nnyo
amazima ga Katonda bwe nayimirira bwe nti Katonda yakozesa mwoyo mutuukirivu yakka ku Alan n'agamba nti Alan teekako bisambi teekako live abantu bakubuuzeeko. Amazima ga Katonda nange nakkiriza kozzi ke kaali akajji. Bannange abali eyo mbabuulira mazima ga Katonda mu ggulu toggwamu maanyi toggwamu ssuubi. Waliwo ekiseera Katonda wagenda okuggula enzigi ezaggala. Bwe nti Mukama Katonda essaala yaffe eno nga bwe tugenda okgenda mu maaso n'emboozi yaffe, Mukama Katonda yongera okwate ku Alan mukozese ate naye omuwe essanyu lye eringi ddala, omukozese nnyo, omwagala ennyo, bambi naye awangula ensi eno kubanga naye ayinza okuba nga alina kyayitamu ng'omuntu ate ffe nga tumulaba bulala. Tusabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Wow, ekyo kirungi nnyo. Bisambi. By the way, nze before nga sinnakontinuinga na programu eno, njagala okwebaza omukyala Rashida. Omukyala oyo ali London eyo, but mwagala nnyo. I love you so much. And bintu bingi bantu bibaliraba mu maaso awo era ensi eno erityako ebintu erikankanako bagamba nti okay, but weebale nnyo weebalire ddala. Naye musala gy'osabye bisambi, olina ebintu bingi by'oyogeddeko ng'oba oli awo omukyala ali eyo, ono tukyali mu January, omukyala ali eyo alina abaana. Olina abaana basatu? Bana. Omukyala ali eyo alina abaana. Twogera ku mukyala n'omwami nga bali babiri naye nga embeera wallahi tetambula. Ng'olaba omusajja akola nnyo kuba bbaawo omuzimbi, olaba ng'omusajja akola nnyo naye nga bambi ssente tezijja. Famire ezo ffenna tuzirabyeko, nga sigamba nti taata yalekawo famire, sigamba nti mama yalekawo famire, naye nga mutuuka mu kiseera mu mbeera ebintu nebikola ki nebyekwata. Olunaku olwaleero njagala osomese ku ggwanga Katonda y'ani, Abasamaliya be baani, okugumiikiriza kitegeeza ki, n'emikwano. Tugenda kwogera ku bintu bibiri tube nga ate tweyongerayo okuva wano. Naye nsanyu Alan, nange nga sinaba kutandika kutematema bintu ebyo nga bw'obitemyetemye, nsooka okwebaza omukyala Rashida. Tumumanyi wekka. Yeah, she's now my daughter. Katonda nange yamumpa. Nazaala abaana bana naye Katonda n'agamba tebali bana bokka, eriyo omwana ow'okutaano era nina abaana 5. Rashida muyita amannya gonna ge njagala. Nyinza omuyita Rashida, nyinza omuyita Shida, nyinza omuyita mami. Kyonna kye Katonda kyabampadde ku ddakiika eyo besiti kyabampadde, oyo abaddewo nnyo paka essaawa za kaakati. Tukwagala nnyo as a family. We love you so much. We pray for you. Era tukusuubiza kye nasuubiza Alan mu ntandikwa, naawe nkikusuubiza siri kulya muluku. Okay. Abali eyo Katonda y'ani? Alan abantu batujajinga nnyo. Tubadde ku mikutu egy'enjawulo, omuntu n'afubutuka, abantu abamanyako nti nasalawo obulamu bwange obbuwa Mukama. Ate ebiseera ebisinga omuntu bw'agamba nti obulamu bwe alokose, abantu abamu ekisooka obbajjira kigamba nti oyo bw'alokoka alina kubuukira mu bbanga oba kubeera ku makubo. Abalala oli bw'agamba nti alokose
byabadde akola ne byabadde ayogera ne byabadde alimu balowooza ku ddakiika eyasobola obbimala omulundi guno. Tekisoboka kubanga Alani n'okwagala omuntu, omusajja ne bwakusanga n'akwagala oba naawe n'okera ku makya n'oyagala omukyala, kizibu kya kutandika kumwagala yenna nga bw'omulabye. Wabula buli lukya omuntu oyo oyongera omulabamu ebirungi, n'omwagala n'oyongera, gwe n'olowooza nti percentage gy'obadde omwagala nga ebadde 100, naye munnaye bwe wayitawo ewiiki n'ogaba bannange ate kati 100 kye kikoma, kyokka ate nina kyenzudde ekirungi, lwaki nayangwa mangu okutuuka ku 10? Abantu banjajinga, abantu naddala abamu betusaba nabo, abantu ne baweereza message ne balyoka bagamba oyo agamba nti yalokoka, agamba tya mbu alaba emisota, agamba tya nti abeera mu kifulukwa. Yeerabira Katonda, tawa kimu kya 10, Mukama tamuweera, alimba musawo muganda biki. Abantu bayogera ebigambo bingi, mikwano gyange, abaali bamanyi n'abaali batamanyi, naye nga nze njagala obbabuulira ebigambo bino. Bwe tosobola kwenkanankana Mukama, Katonda si mwangu, kyokka ate Katonda mwangu. Gwe oyinza okulaba omukyala, nzize ntoba nga bw'owulira emboozi zange okuva edda n'edda ng'ate era kyova olaba ebiseera ebisinga abantu be banda abagenda bagamba oyo omukazi muzannyi wa komedi alimba. Nze singa abantu bantegeera nze sirimba, nze ntobye. Naye lwaki ntobye bwe ntyo? Ebiseera ebisinga olina ky'oyogedde nti Katonda y'ani. Katonda kizibu okumulaba n'okumuweera obujulizi nga tomanyi, tolina ky'oyiseemu. Alani kabeere ggwe. Buli lw'otegeera Katonda n'ogamba abantu nti abadde Katonda, olina okuba ng'olagawo kiki ky'oyiseemu nga n'abantu basobola okukira ne baga oyo abadde Katonda baaba. Tekikeera ku makya n'okeera ku makya oli n'akulaba nti Alani nga bw'akulaba kati bw'oyambadde n'addamu nakuba emyaka 2 n'ogaa nti abadde Katonda nga tebalinayo kye bamanyi mabega, tebalaba kiki ky'oyiseemu. Awo Katonda wajjira. Abantu baagala nnyo ne Katonda ayagala nnyo, era kyova olaba abantu bangi bali mu makyaki. Omuntu n'abeera mu makyaki emyaka 10 nga talina kyalaba. Tekitegeeza nti Katonda takumanyi, naye kisinziira gwe oyinza okuba nga oli mu kyaki naye nga olina bw'olaba omuntu omulala ate n'omwogerako nga gwe ekigenderera ekyakutwala oba mu kyaki oba ekyakutwala wa gwe okiraba bulala. Katonda alina ekiseera kye lwajja n'agamba nti kati nga bisambi jangu okole ku toilet, kubanga engwa gye nagwa ku toilet yali ndala nnyo. Yes, kuba nali mukazi nga nvugavuga ku bumotoka obupya mbwetumiza e Japan, naye byonna ne biggwaawo nga nina mukwano gwange. Byonna ne biggwaawo naye ng'olina omuntu gw'oyagala naye nga takkiriza nti omwagala. Okitegeera? Nalina mukwano gwange gwe nali njagala, namwagala nga mwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange, ne mwagala Alani ndowooza nali kata nali ngenda kukugwa ddala nga mwagala ebyaddala naye nga ye tasobola kukikkiriza nti mwagala ebyaddala. Naye nga mukwano gwange oyo ekintu ekimu abantu abamu kye bataamanya nti bwe najjanga awakaawo nga bonoga nti ozze mu kisenge kye, nga bonoga oyinza omusanga mu kisenge atudde naye ng'alina okuyita omukozi naye ng'amuyita mu ngeri ya kubanga alina kyamunenya. Namuganze kinoonyaawo, noonya olugoye lwange olwo, kati ye n'afulumamu oba n'agenda n'anaaba. Naye nga missioni agambe mukwano gwe nti noonya olugoye olwo, obudde bw'amala ng'anoonya aba nkuuma obutabaako kye nnyinza kumukola. Okitegeera? Aba nkuuma obutabaako kye nnyinza kumukola, aba akuuma oli ate naye ayanguyiriza okuba ng'atuuka. Ate kati oli bwe yatuukanga n'amugamba era okyali ku lugoye lwe lumu lw'onoonya, nze nviira ogenda. Alani nalumwanga, nabiraba ebirundi bingi, nalabanga ebintu ebyo ng'ate mwagala ate nga naye andaga nti anjagala. Ng'ate ye bw'ajja ewange
oba najja naga nti nze lwaliro nzize kusulawo mbeera carefree siraba lwaki omuntu mu linnya akagere nti kandabe ono okwagala ayinza okuba nga byanjagala byeddala abantu abamu yes omuntu omuto oyinza munenya ayinza okuba nga yakosebwa naye eriyo abantu abalina okwagala nga byaddala nga n'omuntu oyo bw'agenda mu kisinga ekyo lwaki obeera weeraliikirira buli muntu yenna mbeera ne mukwano gwange oyo bwe ntyo neesigala mu nsi nga sirina kyennina nenjavuwala yensonga lwaki nagende wa nabbi Samuel Kakande era abantu abamu banjajinga ne bagamba nti aha oyo muzanyi wa comedy agenze mu stanti tosobola kugenda mu maaso ga musajja wa Katonda ng'ogenze kuzannya firimu abantu abamu babiraba naye babiraba bulala kyokka Katonda ye aba amaze okutwala ku lugendo lwaga nti nedda oba omuntu tomwagala muleka ate nze Alan mmanyi okukuuma emikwano bwe njagala nti nkwagadde Uncle Alan nze Uncle Alan ngenderera let me say about you Uncle Alan tukoze interviews nyingi sijja kugamba mu nsi muno nti gwe okyasinza okukozesa interview oba gwe okyasinza okubuuza ebibuuzo oba gwe okyasinza okwagala mu nsi yonna abantu gye bali abalina okwagala bye tutamanyi oba ki naye nze omuntu bw'andaga nti anjagala siraba lwaki nva wano enkeera n'osanga nga ndi walala ne luli osanga ndi walala kubanga oli asobola okukutomeza n'oyogera ekintu nekikutomeza kyova olaba abantu intaneti bagirabanga ekintu ky'okusaaga naye ng'oluusi ezza okukutomeza naye Katonda njagadde njogere ku Katonda oli Katonda yanzija mu bantu abo nentandika okutambuza eddagala covid awedde weddaawo nentembeya munnakawa tewali atammanyi buli akatale k'ekireka ng'abantu bammanyi era nga nkwata omuzindaalo gwange guugwo nenkwata omuzindaalo nenjogera bannange ebisambi bitereka ntuuse naye ng'abantu abamu boogera ne bagamba ne bannange omukazi oyo bambi naye nga bamu bagula abatayagande ne balekayo nga namala neŋŋuma ne ŋŋamba nti ekiba kibe kaŋŋume abaana basobole okuba obulungi jjukira famire gye wanadde weesigako nti ogizaalidde ku baana abalungi oba basobola okukuyamba nga beraga tuyambe mukyala waffe nga tebaagala badde okumanya ky'oli omwami wange naabanga alina akola musajja yinginiya ennyumba ogiraba bwefaanana nga omuntu agiyimiriddemu bw'ati n'okuggyako abamupoota naye nga musajja watu naye emirimu gimutawaanya naye nga gw'olina okuyimirirawo nga leero kankole kino naye Katonda yannonda bulonzi gye nazungiranga awo nakawa ku bondi nga nzunga ne mbaguza eddagala abasajja ne mbaga bannange ntuuse ne mbeerawo awo ne twogera ebigambo ne mbawemulamu awo kubanga abasajja awo we baagala jjukira eri namala okwatula obulokozi bwange gye ndi nsaba ku kyaki ku bbiri ng'ate n'abasajja nzija mbawemula lw'obawemudde balina okugula eddagala kasito bagamba ebyobulungi nina eddagala ly'amaanyi g'essajja nina eddagala lino lijja kukooza mu tebabyagala balina bwe baagala baagala semudondoli ate semudondoli ekola etya kati awo ne bakwata ne beekuma akakuukuulu ogenda okuba nga oggyemu omunaana ogwo nga bakuguzeeko eddagala kozi Katonda ntutte mu bondi muli ayagala okuddiza ebibi ebyafa akuwadde akalimu olabye toyireti ogigendamu nfu Katonda jjajjira eddoboozi ne ligamba nti saba ttooyi eyo ogikoleko nga sikirootangako sikikolanga ki naye ne nga akansaba ettooyi naye ate abantu beerabidde nti oli musawo ali qualified yasoma obusawo ayina ebbaluwa yange ebbaluwa era abantu bangenze ebbejjanjabira ebyobusawo nga nabivaako naye mbiteeka wali paka lwe nalaba madamu Stella ne mugamba nga muguza eddagala ne mukanjagala ttooyi omukazi yagamba naye bannaye ebisambi naawe ate tulekeemu maama ndowooza ozze tukudaalira koze nedda ndi serious ttooyi mugimpe mbalageko obuyonjo obufaanana ttooyi efaanana bubi abantu balwadde nga nguza abawala muli candida infection munnange omukazi nga tampa toireedi nga sibeera ku toireedi sisinkanya abagagga ba Success Motors yansanga busanzi ku ttooyi ng'eri eti nangamba tufudde jjukira nga naye mukyala we n'abantu be balina kujja mu ttooyi omwo nga mbawako ttooyi eri private nga njiggala luggi omukazi nga ne bwayingira mbateeramu obuwoobo bannange Success kyeyava agamba omukyala oyo bw'aba anyuse mugamba ajjeko wali nga n'omukyala yanjiira ssente awo omukazi yanjiira ssente naye ensi eno nga beeyina ettima era nayo nasisinkanayo sitaani ate nayo nawe aba ayagala okunnyingirira kubanga famire eri yanjagala
ngaga kuyingira ku toyi gwe toyi bagiraba abantu batandika okumukuba ebikono bali bagirabanga ng'okirininga toyi naye ng'olya kukuba ekikono anti baalabanga etandisa okunyirira ate ng'omukisa ngujjaawo kati toyi ng'ogikirininga ng'ogisoloozaako nagisanga ku 3 nenjirinyisa ku 5 3 nenjirinyisa nembeera waawo naye ng'enyirira nembateerawangawo ebiwempe ebikutiyawo nga balinnyako eri tibakyatwala mazzi naye nga ntuula waawo kyokka nga n'abeddagala bajja era lukuya senga oli ludda nemuga nti ndi nakawa nga sikyatya era omuntu yasooka okunsanga ku toyireeti yali Kasuku Kasuku nantunya bwati nantunya badde mga Kasuku baba tonjiragira munnaye mukama wange ne Isima Gondo Access oyo Isima ye ichuli era yanda bakutoyi nangamba bannange ekikazi gwe kankuyonjeze ku kutoyi nayonja toyes Isima era Isima buli yajja ngokunona omusale wa Success Motors nje anti ngakuba obulango buli yajja ngokunona sente nje 10 alindekera bambi nangamba ati bisambi guma tomanya Katonda lwali kujja wano naye nga zinga nti Katonda yafaanana atya waliwo omukyala yansanga ndi ku toyi asabira ku kyaki ewa Nabbi Samuel Kakande kyava ngamba kabanaye mukazi gwe walemera mu bbi eri abantu abasabire wa Nabbi Kakande bakola ku toyi nze era bondabanga tombuuzanga mugagga muvundu okola mu toilet gwomukazi nakakusanga wana emirundi 3 bannange Katonange wa Nabbi Kakande wabeerayo omuntu omunaku wabeerayo omuntu ali obubi gwokole mu bbi yayogera nnyo abantu bonna ne bakuŋŋaana abantu ne bawuliriza empulya nga nswadde n'entula mu katebe bwenti balina bamugati omukazi nomukwate mpola ndaba musabira wamu naye wa Kakande naga nti wakakande tewabeera abantu banaku be bati kozi Katonda akubye oluggi mu bantu abaawulira mukyala Success Motors awulira naga nti omukyalo nayogera ne bbaawe njagala nkubuulire Success Motors nampita nangamba nti nawuli oyogera mama we yeddira ki nti mamange yeddira ngonge ate ne Success yeddira ngonge kyavanga nti bisambi jangu nenzija wali kozi agenda okumpa emmotoka empya nangamba ku toyi kokoloko kwenkusanze saagala oveeko oba okolamu bikolamu nze nkuwadde emmotoka ojja kusasula mpola percentage ennene ngenda gisasula olaba Katonda ne mugamba nti olimba nangamba wamanyi okuvuga emmotoka nalivuzeeko ku emmotoka yange negenda bweti ne bweti era buli lwe najjanga ku toyeti nga mpaakinga yampa kanamba nangamba number plate saagala giteekako kati vuga emmotoka ogenda ogyetoloze esule wone number plate yaayo ojjoddemu ovuge wano buli kasente kofuna wano jjukira nabo baalinga bansasula era emmotoka nagisasuya emyaka egi mu myaka 3 kwegamba oli yanvuma nannangirira koze eddoboozi ya sitaani ndoza yamwambala Katonda n'agamba nedda tojja kuswaza muntu wange nze ekyamuleeta wano yajja kukola mu toilet naye nga nina omuwaawe emmotoka addemu alinnyeko mu mmotoka tasobola takisi bwenti bwe natandika olugero lwange olw'okuddamu okuzimuka mu mwende omuntu yabeera ku toilet bwentyo nvuddeko mpola bwentyo bwe nzizemu okutambuza eddagala naawe gye nkusinga olwo abaana bo abatange weebali ngamba ebiseera ebyo olwo abaana bo nga gyebali n'omwami nga waali era amanyi era omwami wange era bannange jona namuleetako naye naakola ku toilet nemugaa tebakumanyi gwebeerawo nakolako weekses n'omusawo yajja nakolako omusawo bwe yatuula ebigezo bwati ebigezo ebyo byakamalirizo nangamba mikanzije nkuyambeko nga ndwala nagenda nendwala covid mutabani wange first born kati nalwala nnyo ate nga toyisagala nga woomalira ennaku 2 nga tokola nga bagitwala abaali bagisuulawo abakoyini kati omwami wange nasigala ku toyi n'abeerawo boots zaaliwo nemugulira gloves jona n'abeera ku toyi naye nga tebategeera yaani aliwo paka linagenda nga mpona nengenda nga mpona naye nangamba nti waliwo abampisa ebukote eyo ngende ndaba akali mukomawo ng'abeerawo n'akola n'asirikirawo mu kasonda era ng'ayonja kasaziddugala saa 7 abazze okusaala kuliko omuzikiti oluvaawo ng'aziddamu zonza ng'azikwatako jona yakola ku toilet
yakolako by the way emyezi ng'esatu naye nga abuukamu bw'ati abuukamu n'abeerawo ne mugambwe tujja ekyokulya olwo nga mugoba kirooto ki olwo nga tetulina kirooto saayina kirooto kye nali ngoba wabula mmere ya leero yali mmere ya leero ate laba kati olwo nabbi kakanda mpita ajja andaba kubanga bwe nalwala nagendayo ne mbagamba nti ndi mulwadde seewulira bulungi ne bansabira kwanga okukusabirako laba ate naye oba yategeera nti siina mmere naye ndooza yandaba yamanyanga nti nayinako kulinnya n'engwa kati naye aŋŋamba bajja baŋŋamba bakuyita mu ofiisi man of God bwe yampita naŋŋamba twagala kukuwa ku mmere emmere gye baŋŋamba nti okumpa amakutiya n'amakutiya omuceere akawunga sukaali lumonde yampa emmere nga yeetaaga ka pickup ne mugamba sirina naŋŋamba nti emmotoka y'opaakinze luddawa kaakati ako ke kaasooka tumale tutuuke wali ewa success nga sinnafuna wali mmotoka noono tannajja kunvuma wano we waasooka kaakati ne mugaa siina mmotoka yange bweti ne bweti yagenda bweti kwe kuŋŋamba omuntu ayinako kulinnya tasaana kutaamuza bigere naŋŋamba okolera wa ne mugaa nkolera ku toilet era n'agimanya naŋŋamba nti ojja kudda ku lwokusatu lwali lwa manda jjamu ku lwokusatu ne bampa miliyoni 10 emiliyoni 10 Prophet Kakande yakuwa emiliyoni 10 sajja bamuleke bw'aba agamba abantu be abasobola bamugulireyo emmotoka musajja bamuleke era ate nga siziyampa zokka kubanga yampa emmere ne bampa ka pickup akantwala nanga nti olina okudda ojja ofune emmotoka kati ngenda nkola ensobi yangamba emmotoka ya miliyoni 10 kuba nali sinaakuyiga kubitegeera bulungi nagula ya 7 emmotoka nkadde esatu ziri zinzidaabiriza nayinawo ebbanja lya banka banka nga naye endeega eyagala kutwala kyapa kyawano tuli wano emmotoka nga efa buli lunaku paka lwe nagijjako eyo naye neegenda bwetyo kati bwe naddayo ne mugamba nti akamotoka kawanguye nanga wagula mmeka ti 7 ate nakuwa emiliyoni 10 ne mugamba omusajja Katonda nayinamu amabanja ga banka zaali sente mmeka ne mugamba sente bampala 15 nensasula nentuuka mu 8 kati ate naddayo nakwata miliyoni 15 nanga nsasula ebbanja era abantu abamu bagenda ne boogera ebigambo kankubulire Uncle Alan kyekimu ku kintu kimu kye twayogerako kwe nga tuli off camera nti omuntu omu asobola okwogera ekigambo bw'okulaba n'agamba Alan kino akoze kyaki naye nga tebamanyi gye nvuddewo nga bw'oyogera bw'oti n'otula mu kamera n'oyogera abantu bayinza okugamba nti tufudde Alan abadde bubi kino kyabadde alina okukola so emikwano gye tulina mu bantu abantu batwagala naye bw'olwobeera obubi Alan kankubuulire ne bw'obeera bwe bw'obeera obubi emikwano egisinga gidduka ffe twajja wano nga batugobye mu nnyumba ne tuyingira wano ne tusirikira ku kyalo nenzi netandika okufuna emikwano gya Mama Lama wano omukyalo abaddewo nnyo paka olwaleero bwe tutyo nze waŋŋamba nti obeera mu kyalo nga sikikkiriza nakugamba Alan n'ebbaluwa nenjikuweereza nenkuga ti Alan baatugoba ndowooza n'olubuuza nti nsaaga namala kukula wali ku kifugi era omukisa gwange ku kiri ekifugi Mukama Katonda mwebaza kiki kye ŋŋamba abantu nti bw'obanga weetaaga olina kiweetaaga olina ky'oyitamu obuli mu bikuli bubi beera mugumiikiriza beera mu ssaala ate leka kulindirira nnyo nti osaba kino nsaba Mukama Katonda ampe emmotoka nvuge ku mmotoka mpeka giveeko kubanga teyo emmotoka ogiraba baali bagitutte laba Katonda gy'ojja ng'omukazi oli ampadde wiiki says nga bagitwala nga si kyagirinako ssente tuna gye tuyinza kujja ssente naye Katonda n'agamba nedda eno emmotoka nze nagikuwa tebasobola gitwala kati kandeete omusamaliya omulungi nga ye Alan jangu bambi jangu taata
Alani va ku bantu. Alani Katonda alina emikisa ate nze nina omukisa omusisinkano. Nalabye abantu wano nga bakaaba amaziga, abantu nga bayomba tebagenda mu State House, abantu bagamba baagala kugendako mu State House. Alani nali waka wano mu nnyumba yaffe wano nenfuna akasimu. Oli nankubira essimu nanga nti Bisambi wandyetaaze okugendako mu State House. Konze mu State House nkoleyo ki? Sikirootangako, sikiinaako magezi ngambe nti nno ngenda mu gundi nkoleyo ki mu State House. Nkole ki? Naye ng'oli aŋŋamba oveeko mu kyalo ojjeko mu mataalo olabe ku banene, olabe ku bantu ba State House ojje ogendeyokko. Nze nja kukulukira olugendo osooka otuukeko wali. Era Alani nga bwe nkugamba bulijjo nenkunyumiza nti nasanze simanyi Toyota namusaba ku mafuta saakunyumiza emboozi eyo okukakkana munnange ng'oli ampaddeyo kasente ate nenkakulyako. Naye kubona bwe nagendako mu State House nange nina eyannyigamu ku kasente. Akola ati? Eyannyigamu ku kantu awo. Kunyiga ati? Eyannyigamu ku kaawo. Baaba wa kantu? Batuwaayo ku kantu munnange. Ne mugabana? Munnange tetwagabana. Nze bampa kange. Nako n'okandi yako. Asaakulyako nakuterekerayo. Wandirekerayo mmeka? $5. Bisambi nga wanjagadde. Weegaligo ngenda nago. Nangandi Alani wange kamuterekere kantu. Era simanyi oba Harriet jangu embeera mbi era kyova olaba twafunayo ku katayiro. Weebuuze sente za tayiro zaavaawa. Nakubirako essimu negamba nti kino katayiro ne tukafuna ng'oggyeko kali ke baasooka okumpa. Soko ojja onnoonyezeeko ku Bayibo yange oba eri mu nsawo ya bbulaaka oba eri soko ogimpeeko awo tulabe katono. Okitegeera? Alani mu nsi muno emikwano mizibu ate tukuume emikwano ate eriyo abantu abaagala omuntu. Naye Katonda eno ennyumba abantu baaliwo besinza kumenya ani naani. Abantu we bali kati nabadde ndi awo omukyala nampeereza ssente nanga Bisambi wosuze nnyo wansi kankuwe ssente z'ekitaano. Era kiri awo tetunnakipanga. Kitulaze. Tokirabye? Noza saa kasente n'akakuwa tetuli mu kamera ate munnange onoogamba nti eki munnange kabeere muno muganda n'akakuwa tetuvudde mu kamera. Kali omu? Kasumulule omwoyo nga tegutudde. Eki? Omwoyo nga tegutudde kasumulule. Oyinza obutatereera? Ate abantu abamu bayinza okulowooza Bisambi alimba biki ne kaadi ya State House waliwo eri. Baakuyita. Bampita nnaku ezo nange nengamba nti kangendeyokko. Jakkakuwa ndoze kati onoogamba nti Bisambi laba nno bwalingiza. Wateeka mu Bayibuli. Nenkuterekera muno nenga nti njagala Alani Cruz Katonda abeere bulungi. Alani gwe byobaddewo mu nsi muno obimanyi. Soke kuleeta kaadi ekakasa oba oyagala sente? Sente ya kaadi ya State House sina kyenjagasa. Ejo 10, aga 2, aga 3, aga 4, aga 5. Bisambi omanyi okukola ekimu eky'ekkumi omukisa gye guvudde. Nze ekimu eky'ekkumi omumanyi? Osize ensigo yo. Kasente kange kano nakatereka nengamba nja kukawa Alani asooka ateekeko mu nsawo. Wow. Okitegedde?
kamera zinagambye nti wano mu makooli taata Bisambi neyanziza neyanzenge. nange Siya kamera sizizza. ebiki Tongamba nga tuvudde mu kamera nti kali kabadde kantu. Alan bembanga ndi muyayi sente zange zimpe Otyo Mukama n'akubeererawo. ne bana omuyayi ayagala sente ono Bisambi, on a serious note, wait. Wagenda ne bakuwa ssente. Bisambi n'ondowooleza n'ongamba Alan kamuterekereko. Yes. Really? ate katani Kabulijjo ku ssimu tewaŋŋamba. sibyogera nakulinda ndudde nazo zigenda mu mwezi kabbo ka muwala Kadda kajjudde. Tugenda mu mulamu katono nnyo. Bwe tukomawo tugenda kwogera kusumulula. Atya Mukama bw'asumuludde Bisambi. Baasisinkanye Bisambi osinkanye ku banene. Batya Mukama bw'asumuludde Bisambi n'okulaba ng'embeera oba oliawo ekyukamu. Ekyataano kyo nkirina era mbasuubiza sijja kizaayo. ate ozaayo Bakimpadde mulaba era singa banaakeera ku makya ne bakinsaba mbasuubiza nti ka TikTok video ko kajja batuukako nti omukazi bwe twavudde mu kamera naŋŋamba ekyataano kyange kireete. Tuwumulamu kyovudde olaba nkugambye nkulage ekaadi era nze nkulaga bulazi linnya lyange ekaadi eyampita ngikulage saagala tuwogere kale tukomewo nayo mu kitundu ekiddako. kale se Mu kitundu kyaffe ekiddako ondage ekaadi. Kale tovaawo tukomawo. wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kaweweera ng'akabebi. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono so nga mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluuni egenda okugyayo obulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, kale tukomyewo nate nga Bisambi kaadi agiteese. Wow. Kaadi ogireese. ekaadi yino nze njagadde nkulage kubanga abantu abamu balowooza nze natunia abantu bambi nga bamu bakaaba amaziga naye nga baafunako ku ssente balidde ssente bafunye ssente naye nga oli akaaba ennaku emutta abantu baawukanye ne bannaabwe lwakantu akatono ennyo akasobola okukulumba neewuwo kati eno yali ya covid eno Babakebera covid kamugenda mu. tosobola kuyinga state house nga twakebedde covid ne bwoba ogendayo nkya Babakebera covid. Lumumba Avenue, Ministry of Foreign Affairs, for the diplomatic. The attendance 72 hour. bakebera olwaleero era lizasozesanga kolwenyini lwogenda ku mulyango kubasooka okukutesitera ne bagamba nti ne bakulaba mu kitabo muoli bwe batakukkiriza nga bamanya bakusanzeemu olinamu ssenyiga. Bibino ebintu fe abatagenda nko mu State House bye bataagalayo biri ku eno kaadi. Guns, pistols, mobile phones, toy firearms, videos, laptops, iPads and video cameras, sharp tools, chemical reactions, knives, spears. Bannange. Biological microorganisms, radioactive materials, explosive materials, electronic and electric equipments, computer, audio recorders, etc.
canned food, bottled items and large bags. Toyingira na kintu oyingira nga bwe wazaalibwa kati eno ye kaadi yange eyampita eno Ani abayise olwo? owange yeeyo kaadi tolabako omukono gw'omukulembeze w'eggwanga. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, and Honorable Janet K. Museveni, the First Lady of Uganda, request with pleasure the company of Miss Nanziri Annette to the end of year. Komaawo. State House, Entebbe. Entebbe. Nga bakwagala ku ssaawa 6 ez'emisana. Wawulira otya? Nawulira nga sibitegedde kubanga yankubira essimu simanyi lwaki nagenda okulaba nga ampadde ennamba yange nga mpise n'endowooza nsaagisa. Eno ye sikaani? Eyo ku geeti oluba okutuuka ng'ekitaala ekinene be era olugya ntegeka nga wali kireeta Annette Nanziri. Nakaaba amaziga nga amaze okupaakinga munda. Ate ekyasinga n'okunkaabya ekirala era omusajja yambuuza lwaki okaaba nga bantadde mu protocol entwala ku State House munda wali. Oli okaabira ki? Ssanyu. Ssanyu lyaki? Eryokuba nga nnyingideko mu State House buli mukisa eri blessing n'okulinnya obulinnya ku ttaka ne weetooloolamu n'ofuluma. Bangi abatatuukangako mu State House. Ate baali batuuseeyo ne bakadde baabwe. eryo siri erinnya lyange Annette Nanziri lyeryo ebyo yekka. Kati awo wakukuta mpola mpola sikulaba. Nze kugambye ke nafunayo akaseminti akantu kange akaseminti nze gambye omukisa nagujja wali ku mafuta emitwalo 3 gye nafuna wali nekaaba amaziga ne neebaza ne neeyanjala oli nange mbambye omukazi oyo alabika bambye muntu waffe nnyo. Onoonya ssente n'ebisambi onoonyeza ssente y'abaana. Kati okola mulimu ky'omutongole. Omulimo nzijanjaba era ggalagi eno gy'olaba lyerigenda okufuuka eddwaliro lyange. Nzijanjaba mu habo. Saagala ngambe nti nzijanjaba mu kinnaasi kubanga mulimu abamu bayinza okulowooza nti mbayingiridde emirimu. Nzijanjabisa habo eddagala erirongooseemu erijjanjaba endwadde naddala ez'abakyala n'abaana kuzaala, prostate ng'egaziye naye ng'ekyali mu early stage, enkwaso abasajja batafunyisa abakyala mbuto, abakyala abafiira abaana munda, mukyala n'afuna olubuto mwana n'afa ne luvaamu, abalina hormone imbalance, ulcers, ebintu bye neekakasa, ebizimba, endometriosis, ovarian cyst, enseke, ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo n'enseke zonna zonna bambi abatalwala bulungi. Ebikwatagana ebyo nabisoma ne mbikuguka. Bino bakyala simanyi talina gundi system teyeeyagala. Ebwo okunazaako bunaza naye yatandise eggulu okukola obusawo eddagala abalifuna. Bye bintu bye nkolako. Kati natudde ndi mpigi. Wabula ninayo ka YouTube channel kange. Manyi okubuulirako enjiri nentekako n'ebinnauganda byange byenzannye ebitonotono era nga ndi mu nteekateeka yakuddamu kuzannyayo ku kifirimu kuno ku kyalo kyonna nteekeko abantu bange baagala okundaba mu katemba ate nange talenti yange njagala. Kale nga tunatera okuba nga tumaliriza olugendo lw'ennyumba n'okutuuka wano ku bantu kye balaba naddala abantu abaakuwa ku ssente oba baakuwa ku support beetaaga okumanya olugendo lubadde lutya and lutuuseewa kyekikyagaanye. Abantu baffe mwenna abandaba nyongera nateera okwongera okubeebaza nti tweyanziza nnyo tweyanzeege siina kye nnyinza kubagamba wabula nze okubateeka mu ssaala nembeebaza buli lunaku ate ne kano njagala nzijukizeeyo abantu abalala ababeerawo ne batwogerako ne bagamba nti omukazi akuba oluseke alani abantu bakitugamba nnyo
naye gwe bayinza okugamba kuba oluseke ne lukulema. Nze sirumanyi era gwalonsibako. Siina buzibu oba olumanyi oba tolumanyi. Mulimu omuntu nga ye alina omukisa. Kyova olaba nti abakyala oba abaami bagamba munoonyeeko. Jangu ofune ku ddagala ly'omukisa eryo Alani ndi kafulu. Mbeebaza bannange abakyala mwena n'abaami. Buli yakwata mu nsawo ye ennyumba mwagiraba nga bwe yali efaanana. Bangi abaatuvuma ne bagamba mu ennyumba twekubisizaako bifaananyi. Simanyi oba omwandaba wali luli wenkyali. Naye kyensuubira ndowooza ye yabazze bagoberera ennyumba yaffe yeeno. Bannange tuyina essanyu. Twebaka. Amasannyalaze tugayina. Tuseka ku kaseko. Mu nnyumba muno tuzannyamu ku mizannyo egy'enjawulo ne twegobako. Sirina na kyenyiza kwa tayiro. Gye nasanganga mu apartment emyaka kumpi 3 ndi mu kupangisa mu tiles. Naye kati essaawa za kaakati zino okulaba nti nange mu kyalo eno gye ndi nze kubanga Alani nkubuulira ku kyalo kuno nze ninako ennyumba ey'amaanyi. Wano ku kyalo kwe tuli wano ku kaalo kaffe kano Busologganyi. Ennyumba yaffe y'amaanyi. Nambeemu. Ate n'abantu baakuno basooka tugamba oba kiki ekyabazimbisa essomero ne libalemerera. Ennyumba baagiyitanga ssomero. Abalanga bagamba kyeka kikyaki ekyo. Naye buli muntu abantu bamanyi okuva empigi ne bafugaga piki kubanga dadi yateekako ka design akali ebweru. Buli muntu akatunuulira. Buli omu agamba baakazimbisa mashini naye nga mukono. Abalala kugaba bajja ne balambula. Yakazimbisa mukono ako ka design k'ebweru. Jozo olaga abantu ennyumba yaffe ebweru. Akakantu baakazimbisa mukono. Ka mukono ng'apima ne fuuti n'akawuzi namulabanga n'akawuzi ne fuuti. Aliwo omuvubuka amuweerera bannange ne neebaza omuvubuka bamuyita Lawrence azaalibwa ku kyalo awo. Bambi omuvubuka oyo naye yaweereza nnyo ddadi. Ate era nakati akyatuyamba atya nti n'obwa yina wayagala omutuma aga nti mami bantume akyatuyamba paka olwaleero. Naye omwana omulenzi yaweereza. Ne neebaza abakoze tiles mu nnyumba muno omwana Gerard. Bambi njogeddeko naye olwaleero n'angamba gye ndi n'angamba mami kiri kitya mu kiyungu tujje tumalirizeeyo kubanga ekiyungu kikyo tekinnaggwa n'akasenge kali. Ne mugala linda kumala okunoonya ku kasente. Naye Gerard nkwebaza kibi nnyo ali mu nnaku kubanga muwagizi wa Nuupu bambi baamukubya akalulu n'awulira bubi. Naye Gerard tofaayo ebyo ebyo obululu tebukwawuza na banno ebyo bibaawo ate kwa MP. Ate teesimbyewo naye ng'ayagala Bobby. Nga ne bw'aba aliwo ennyimba za Bobby azitussa. Nga naye oba toyagala Bobby olina okumwagala. Naye bambi yawulidde bubi nnyo n'alwala namu. Naye Gerard weebale nnyo mwana mulenzi tayiro bazisibye babiri bokka. Naye asibye ka tayiro ke kalungi nga bwe mukalaba. Ensiba yesimbi. N'okuteekawo kali ka sikaati kangu. Ne neebaza Uncle Jonah. Daddy omwami wange bambi atukoledde n'olusuku ebweru. Atuteereddewo ebitooke nga 18. Daddy bambi weebale nnyo weebalire ddala. Weganze simanyi kyendi wa Daddy. Sikimanyi. Naye sikimanyi tukyogeramu ne Bushra wanne tubeerawo ne tugamba bannaa oba tuli mu waaki. Tetumanyi okirowooza wadde wamuwa abaana ye mwami wo alina kukikola naye abadde wabala tebabeerawo. Nagamba nafuna omulimu tufune omukozi n'omusasula. Naye n'abeerawo from day 1 okuva mu gw'omwenda paka olunaku lwaleero. Naye bambi Daddy thank you so much mwami wange ntaate Jonathan. Nkwagala nnyo naawe okimanyi n'abaana bakwagala nnyo. Ate era tukusabira obulamu n'obuwangaazi Mukama ayongere okukuwangaaza. Bambi ozimbye ennyumba siminti gw'ataddemu y'oyo amala. Ne twebaza ne ntumirako omukyala Mama Rama neiba wange wali omukyala andabiridde yaŋŋaana okwoza engoye yayoza engoye. Era nange envaayo erina nga nti munnange nenkwata kye muwadde naye nga bambi waali. Buli lwanda bayaŋŋaa nti wummulako oyo naye waali
Mama Rama nkwagala nnyo bambi mukama akuwa obulungi ne bannayibba bonna South Africa mwenna mwami Kabaale mwenna wafuna n'emikwano South Africa waliwo omwami bamuyita South Africa wali awo nayibba wange wansi era naye azzeeko wano n'atuulako nagaba maama wano tuzze wano bayitawo batya wano wewaali bwe wati wennakuba ye yatukubiranga emisota South Africa bambi omusajja yakuba emisota naye bambi yeewunyiza wadde taddanga mu nnyumba muno naye bambi naawe nkwebaza waliwo nnyo ate era wooli yanga naawe waweerezanga daddy thank you so much Bushla bambi weebale Bushla abaddewo mu bulamu bwange abaddewo yatandise okukola namukoledde akaduuka namukoledde akaduuka gyali ku kyalo akkirira atunga obusawo bulungi nnyo atunga ekyalaani kye weekiri ekyalaani alina ekyalaani gundi mashini nnene bakisanyi industrial machine era Mami Shida yagimugulira Mami Shida yagimugulira tweyanza nnyo tweyanzeege waali awo ate naye ne mwebaza okufumbira abazimbi afumbidde abazimbi atufumbidde sirina kyenyinza kwebaza kwegamba buli muntu atuwadde ekyokulya tulina omukyala musawo omukyala oyo sookoddemu omwebaze Mami Shida bannange Mami Shida sweetheart my daughter nebaza mukama okukusinkana bannange thank you so much I love you you know that very well era yensonga mu kukwagala okungi nga sirina kyakukuwa nasalawo nenkubaako kyenkukwasa kituufu obuda kyoyagala nnyo bayidde kwata wano munnange era nenkukwasa omwana wattu Alan Close alhamdulillah mutunuze mu kamera tulabe yogera ku mwana oyo tulabe owulira otya nga njogedde bisambi ndeka genda mu maaso webaza abantu bisambi kakati wati onzije kumulaba kati ogamba nebaza baganda bange mwenna nebaza bazadde bange bakutumira batata wange ne mama wange baŋŋamba naye ojja otuyambe otuleete ku Alan Close tumulabe tetujja kusituka kulaba mwana oyo naye ojja ositula omwana oyo ajje tumulabeko tumutemere ku nkota z'amatooke tumuwe ku bintu kupozi mama wakyaliyo bisambi mama gyali mulungi wow that's good bannange mwenna abalabi b'omukutu Cruise exclusive nyongere bebaza okubeerako tubadde n'ebisambi bitereka soka webaze ku bantu nno tuve wano basiibule gwe basiibule basiibule bannaye musiibe bulungi mweraba